Okay, omulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omukutu kabona mawanga ensi n'ensi ebeeroko ng'etuliize kuno tuleeta ki akasonda bane radio chaya musajja wabanyi nyo myaka 3 mugumu gimalega ngali mawulire naye ekitwesona ko olwaleero bakiise Ankole Big Ribs African Restaurant bagamba ever fresh never frozen kategeeza nti kiri bwe kiti nti embirizi za wano emmere ya wano ebera fresh teba ya mu fridge nti batereka mu fridge baje bakole batya bagifumbe teba fresh aho nako lwaliro ndine ambassador Omulangila Ndausi wa companies z'enjawulo tusoose tuliramu Ankole Big Ribs Omulangila Ndausi ogamba otya my papa ajendi banaye fenna tuli mu jebaita diaspora eno tuli mu diaspora olaba nabeera e Kenya abeera mu diaspora akata petuli eno mu diaspora mu nsi z'ebweru eno sima wanga byebweru mu Buwarabu ebbugu muliriwa oliwulidde ate bagambe gozanya tunana kutuyanako wansi eno yonna biki anti janga mugomusamba obulungi ogwomunaana era ate tuli kubikoma kuba tugenda kukomawo okugulawo eno Ankole Big Ribs Africa Restaurant esaawa yonna n'okulaunchinga mpoze kampani zaffe ddala nga Angoti Global Events tugenda kutandika okuba nga tuleeta abayimbi e Dubai ne mu Buwarabu mwonna tuyina gye bayise Riaseri Global Tours and Travel consults yono igenda kubanga osobola kubanga ofuna ticket ogula ticket n'otukozesa ticket n'otukozesa mpozi okufunira visa mwatu ate Ankole Big Ribs Africa Restaurant ofuna coupon y'okubanga osobola okulya ekyemisana ekyeggulo breakfast evening tea okumala week number 7 days banga lyomala wano so nabwekityo eyaffe Riaseri Global Tours and Travel kusobola okutambuza esobola okuliisa egamba nobeera nga kyekyo ate tulina bingi gyo tuba tugenda kutandika okuyamba abantu abaagala okujja e Dubai tusooke tuyingira wano mpolampola ebintu bino muyagala mulibanye bulungi tunyumye bulungi kati ojja wano otuukira wano ku reception bakwaniza bulungi waliwo restaurant zemubeeramu nga tezina wootuukira ng'ate ziri mu Dubai mu Ankole Big Ribs ogamba otya oli bulungi oli bulungi nnyo oli bulungi munonga tumanyi Ankole bagiyita buli kimu ekiri mwate ekiro ekyakushana nakyakiro kyayire Ankole Big Ribs omuntu let's say omuntu avudde Uganda ng'ayagala kujja wano ku mmere ekisookerako kiwandigambe nti bw'okirya obanga ali ewaka Kampala kyakulya ki ekitooke sembera wano baba bakulibwawe ekitooke ennyama nnungi eyiti ya Uganda embaju kitegeeza embirizi za mbuzi bwezityo kugamba nti ono mwana ono yasinga okukola juice wano njagala mulabe bulungi nnyo gwamagwani yongera ku ddoboozi Sharifu ono fani wange nnyo weyandabye katakaabe nagamba Omulangila Ndausi naye akola juice leero mbaleka juice fresh lime and meat kandi kayitirivu nnyo kave nako so Sharifa bw'ojja wano gwe noonyoona kajuice akakabe nnyo ojja kawulya ettooke lirimu editi embirizi muzikoleko zengenda okuvaala embirizi we ziri ono agende kulya mbirizi ezo kati mutuwe ku mbirizi ono agende zirya nagamba obuguma buno obulya embirizi nazitutte nazijje wano nezibugumya kati nga ate aziriddeko eggulu wedda bangamba tuweeko naawe sigaba mbirizi twala ekyo kati ate yafunye ekyokulya kati embirizi zokka ezo so nabisoo gibaita Ankole Big Ribs Africa Restaurant Dubai everywhere fresh never frozen gye nali mbagamba mu kino ekintu kino tuze tukizimba mpolampola kati njagala mukirabeko ekimegwe naye ati musinga bangi e Kampala nnyo mashine zikola kofi ng'obeera nokunywa kofi barista omulabi sokowulira ali multipurpose omuntu ali eyo barista ate juista kati owa juista abeera ki
Omwana. Oluzungu luli Oba abeera ka juice ka mango. Okay, this is the place. Ng'ovudde wano ku reception. Side embirizi. No. Tugenda nazo. Azimukula mwagoze mikano. Kale, tulina full figure naye bamutuwambyeko. Buli wagenda sokoje big spend kati tetumanyi gyali oyo mumanye abuze so kati tulibya buli waita wolololo we sokulada tetumulaba twamuvuddeko oluseke buli omamu wa buli era banaya ajje Kampala mumanye mugagga nnyo ekifo kyekino wojja otulirako wano kiteeketeeke bulungi kirorganizibwa abalina birthday parties obwako obw'enjawulo meetings ez'enjawulo osobola okujja wano ku Ankole Big Ribs tuli wano Banias wogera Banias obeera wakati mu kibuga buli jongo nzije Dubai. This is my 6th time okujja buli wenzije eno nga nkoti yandeese sigenda nko ku Banias yesiko eyo ndabye bannayuganda people Oluganda luli awo abatunda buno batunda ningamba kiki airtime simanyi mobile money wenzode nokufuna sente naye kwegamba Kampala eri awo wenyini ne ku street nsanzeyo abaana bakola emirimu gyaffe giri negolya jange banneeko bali Oluganda lungi naye tubayitako buyisi naye naffe batulamuza naye abaana bambi banoonya sente basaasire tukyali wano Ankole Big Ribs eyeri wagira eri kyeri conference hall wagira eri wali tugendeyo gye twatusooka twagala mulabe ekintu tugoberere Those are cooking a birthday batus. Hello. Simanyi gwe birthday girl. Senga diva. So kali jambola bechimba no. Nekwegamba ekintu kitazi. Landmark. Level yokubiri ko tubi. Ujja ku level 2 wano ku landmark exit opposite exit what? 1. Exit 1. You don't go. You don't. I didn't hear you. Terako ku mataala eri wakati ene yake bulungi. So you guys ekifo kino kirungi nnyo conference hall abagala kukola birthdays ebintu ebyenjawulo mujje wano ku Ankole Big Ribs tuli ku kizimbe landmark level opposite Banias. You have switched off my brother lights. You have switched off. Is that all? That's very good. That's it. Kati ekifo kyekino mugenda kunyumirwa parents ez'enjawulo abagala okukola ebintu ebyenjawulo n'emikolo gy'enjawulo. Tukyasettinga ekifo kigenda beera ky'amaanyi nnyo era tugenda banga tukuma wano nga tukigulawo officially. Amaanyi agagenda obeera wano mugenda galaba asola nga ttiimu akawete etuuse wano ng'omanya nti ekifo kigenda beera ky'amaanyi nnyo. So come back to Jigulewo. Kati tugende tubanyumize emboozi. Figa bamutubbyeko Regal Hotel yali okay. Era tuddayo tugenda mu nziga naye ye kakati tuli ku Ankole Big Ribs. Ankole Big Ribs we tuli
tulina Omulangila Ndausi kutegeeza ntugenda batukoma ate Dubai ekifo kino tukola ki ukironchinga ne banaffe aba Ankole Global Events Consults garagone Reaserit Global Tours and Travel ne banaffe empoza aba Ankole Big Ribs Africa. Bwetwogera ku tours and travel muve mu companies ezigenda okugamba nti tujja kubukingira wogenda osula olutuuke Dubai kusawo ne bagamba kasita otuuse Dubai jangu olabike nti bwokozesa Reaserit Global Tours and Travel ojja kubafuna hotel bookings, airport pick up, simanya ntuse kusaawa embeera n'entabukako bikoze bitya awo tojja kufuna buzibu bwonna ojja kubanga emitwe tujja kuba tukusobola okutambuza ate waliwo ekintu kino kyebakoze Ankole Big Ribs mutina abantu bajja okutuuka wano naye nga emmere tebalina we bagenda kulya emmere oyinza ogibukinga ng'okyali Kampala njagala sawa meka bweziti ate bagikuleetera wooli oyinza okuba nga ogenda gisanga mu hotel oba kigamba ate 24/7 weno restaurant etagenda kuggalawo zigala saawa 6 saawa 4 naye ffe tukeesa paka kuwulira abaana bonna abafumba obulungi e Kampala twabaleese eno bali wano bonna wajuyisa omuwulidde ate balista at the same time kwegamba bane balina ettooke liri lyalagirwa naye gwe Big Ribs ozimanyi ina few gina zira mbazeta embaju empamvu tunakuongera twazene ka China naye aliwa amalo gali kwoli era twamulese mu hotel ka China akalo ne shabwe byonna bwebiri ka China yatakusibamu omuguwa ka China afulumyemu ko nagule 38 yagenda okwambala ekiro naye gwekyomanya ekyalo kyonna kitegedde nti aguzeeyo esaati emu nze mbonyeebwe esaati alinga aguzeeyo $5,000,000 usimaye natya nengamba musajja bano balina ssente naye nagenda okulanga nengamba byo biti ebyo okay naye bano kirungi otambuleko owone kubanga banji nnyo bajja eno ne bajja ne batuvimbirako eri ate naffe tubisobola naye bw'otambulako oyiga bingi nnyo era siina kyenjogedde kikyamu olugoye lwali terugulika naye kwolwo sente nange ze nayina nalugula nali nsobola oddugula naye bwembeera ekambala ebyajjirako nagamba naye baluŋŋamba nga te nina poketi kyenjoyo nange nendugula engamba naye bwe tewayogera sayo ate njogera nze byogero bwe tewayogera naye abalugula ebigambo ebalweresi era abantu bebagamba mutino bazze eno okukola kisimayi baguze empeta za beeyi bwezi za $7,000,000 welinnyo gy'obuuza empeta ya meka ojja gisangako $2,200 ogambe bano abayaayi lwaki batukola bwe bati nze waliwo yaŋŋamba simanya essaawa ye yagigula simanya mu Dubai Mall waliwo nawe omuyaayi yankutteko namulabye esaawa ya $3,000,000 wamulabye eggulo nga naye omuyaayi yagize bwati tugende neŋŋenda nengibuuza twalina kikyula lira mwana mutaalo nagamba naye musajja lwaki onkoze bubi naawe nagamba tonimbye kati temutulesomerako nnyo kati ngeri twatandise gye tuli eno kati abantu bonna bali ku nnomo abantu beno balaba bali ku nnomo perfume ziri nnomo buli kimu kiri nnomo eri kyolaba mu kiri expensive eno kya bulijjo bino ebibeere mugamba simanya nabaddemu day to day owino ono naye bali sala busazi kudde wali ofune ebigoye byo byoyagala perfume zigula $1,400 ndowooza owulize 5 bya bulijjo ebyeno kati ewe bituuka eyo batuseera batugamba transport tetuganye naye ebintu bya bulijjo naye ekyo nakyo nakukubiriza mu bulamu bwo linnya ku ndeege tambulako kintu kikulu nnyo kubanga ojja obwongo bukyuseemu kunooterera myaka 26 tolina de passport that's very wrong obeera ota tolina ndagamuntu oli mu overstay mu nsi yo kati Uganda oba oyagala okuba omutuuze w'ensi omutuufu olina okuba nga olina endagamuntu olina okuba nga bakebera siriimu wekebeza akawuka ng'oyambala kondomu wekuume kyo kikulu nnyo nelwakuba kizibu naye itsoke bagamba kondomu mutima olina okuba nga olina passport olina driving permit bakebeza amaaso emakiryawo bakebeza anti kati omutima omanyi bagamba mutima kondomu kati oyinza okutuuka n'olaba omuwala bwoti
Nogama mwegombe omutima ne gutagakanga mutu. Onaku nalota nti nfunya akawuka simzena mzema nche naliko. Walota bulozi. Mama. Wasula bubi. Natandika kola okifa kinkutti. Ntandika okuda. Ngambuli osujja sujja. Omusajja ono alina gye yansasiza mwende temumanyi. Twasuze ku floor 38. Ku 4 point. By Sheraton. Room ya milioni mega. Milioni 8 buli lunaku. Ennaku musanvu buli lunaku basasula. Si ffe tusasula. Waliwo atusasulira. Ankole yateeka mu ssente. Buli byonna byetukola byonna benaye. Era n'ennyonyi twalina ya bbeeyi. Nenzigulawo twalina Emirates of course. Business class. Mark that. Muchimarking. Kati mark. Nti tusula mu hotel ya milioni 8 buli kiro. Yes. Twatambulira mu business class ya nyonyi ki? Emirates. Tetulina ssente. Obyawula ebigambo ebyo. Byonna bitambulira bya bbeeyi naye tetulina ssente. Tetulinamu. Era bwe tuba tukomyewo egamba temulowooza muffe twabyeteeka mu naye tebayinza bituteekamu nga tetulina amanya go so kati bye betulimu mu South nakuba olukumi olwadiramu shopping ekola boti barajabu ebitu mbadde ekyali kuono ngenze ku balcony eri nga njagala mula ona ine entengereze wagwaddi naine emyaka 4 n'okukola na gulu muntu kuno kulwanti lekuganya otambula wala bafufiga bandese kati wetambula ennyo nfuna obuzibu kati bibyo wadonda gambo jangu ku balcony tulingize ali buli walaba entengereza alabanga agenda okwaye ne omugamba kwata video sobola era najikutenga ne fufiga namukutte bukwasi ku mukono ne muyigiriza so nabo ekityo abantu abamu babeera n'ebizibu byabwe omuntu kati oyinza okufuna accident n'owuli okubwatuka okwo n'atandika okubanga tasobola kudda mu kuvuga motoka nga buli sawa alaba ajjukira that kati nono moment yalowooza waggulu ajja kuvayo akola eki obulwadde buli awo kati yali P4 yali muto yali 4 years kati n'olinya waggulu akuze nakyo so tegaba maarufu ate lift ogirinya ngirinya naye era owuliramu mba mpulira waliwo lift eri ku gundi kwalena molo kati alaba okukirya naye buli wembanvuga netuka kwalena molo awo saga nagitunulamu nga mulimu abantu ate abadde wabeera so bibeerawo nawe oyinza okuba oli eyo ng'okiina entengereza ebiki ebyo so ebyo byonna byonna tubiyiga amadaala bane twaze ne China kyatukoze China atubonyaabonyeza okuva we twavudde entebe China atubonyaabonya yali wakati sawa azemu kubidi ne bamuzaayo mu ruumu agenda abeere eyo wanafuluma ebizimbe ebifaanagana anna nze simanyi nakumanya naye nga be bantu baffe naye twagenze mubita mu twamuteeka ku nnyonyi waeri abakulu bayatambulako ye Mombasa yo bagenda maati omusibi gwade kumulemeza mu ntebe baga tumulwe emisibi ve mu nnyonyi nasigala munebuuza kiki anti omusipi gwayanga olukoba lwayanga liwa n'omugaga sebo natambuza soboje omukulu ono bamuyita ziwa bimbo yatambuza yonna netugulira ku bintu ziwa bimbo tatayina ddiramu jamanyi connections makuba spare biki byonna motoka oyagala motoka oyina biki bane mumulabe bulungi omukulu ono njagala mark the name ziwa bimbo oyagala kutikira motoka oli Kampala oyina ekintu kyonna kyewetaaga ozize muno oyagala okutambuzaako tomanyi oyina kulya kamere okulya kamere babagambyewo ono kwankole big ribs oba otuuse kunze ebyetwaga obyo byonna wane Dubai enamba y'essimu eri 05 njogerako plus mu Luganda plus 971 52 67 3 6 namba yange bannange tobeereyo nga weetaaga sipeya w'emmotoka oyinamu akasente akagula essimu kuva ku iPhone eyakafuluma empya enkadde byonna
bikutuukako kati nina ekintu kyenguddeko nnaku ezitasukka nina essimu baziwa basereba basinga miwanu wagirabako naye essimu eyo twagenza oginoonyeza kava yayo yabuze okumanya essimu yabbe mpya twaginoonyeza tugenda yonna nga terina kava y'essimu yabuze agizimbirayo kava era ndowooza kati abagikola bali kumpi esimu bagizimbira Kampala mu Uganda baba Japan babaki bo basobola ono omusajja yantutte mu wino w'amasimu naga esimu newe bevudde ku fulaati yawanego wansi bano bakyali bagizaawo kyatawa bayitayo mu firiji mula tosuula essimu yo olwokuba yayatise olwokubadekola simanya biki weereza essimu ono byonna yalina obikola tukikomyewo nga mpya byebyo ndowooza mbiwulidde bulungi siwa akunyonyodde bulungi naye nga tukutegeeza nti ffe boolaba wano tuli olw'amannya gaffe brands zitudde wano nyala mutegeera ekintu kimu ekigambo celebrity bakyonona this is wrong for us we have names but we don't have money tetulina sente naye tulina amanya ate amanya gakutuusa wonna so wemba nina erinnya nsobola okulinnya ennyonyi ku bwereere nsobola okulya ebyobwereere nsobola okugamba mumpeeyo omutwalo gwa $1 ne bagumba kubanga ki nina linnya so abagagga tubasinga neki n'amanya kwegamba obugagga bwaffe ffe ate n'abagagga sente kati abagagga balina tusemberera kubanga ffe tulina amasanyalaze so tetulina sente tulina amasanyalaze gakubiseeko gawulire osomye namba y'essimu ojja kutegeera kakati ndowooza tukume wano ndowooza tujja tukoma wano tunayogera nnyo tujja tulina show tugenda kuveno tulina regi tugenda kikuba so ladies and gentlemen mubeereewo mujje mulabe mwana mulenzi muva bulaaya tegese tugesawo ne banaffe bagebayita Ankole Big Ribs Africa Restaurant Ankole T Global Events and Consults kugatta mpozi ne Riaseri Global Tours and Travel. Okay. Bwe tutambudde tovaako tujja kuba tukuwa ebisingawo ku bino n'olugendo lwaffe ate ne bwe tunaakoma wano tujja beera wano kulonki ya restaurant eno tujja beera wano mwe tunadda mu katambi akaddako fulufiga tugenda kuba tumutegeddde waali ekyamazima tetumanyi waali tetumanyi gyali atubuzeeko basobola okuba ne baseewo mutegeeri tetumanyi naffe tugenze bayi